yakadu albarqu lusemberera olumamya luliibwe luba lumamiza bammya yakhsaf absarahum lujula okukuulamu amaaso gaabwe. Singa hadithi esomwa oba aya n'esomwa seeka n'aba ng'agireese ng'etangaaza bulungi nnyo, omusajja oli awulira nga kimususseeko obuzito, kumpi kwagala kubeera ng'asitukawo, kubanga aba akirabidde ddala ku liiso ng'alabira ddala nti bali ku ye. Naye kullama adaa lahum, buli yonna olumamya kasita lumyansaamunko, mashaw fiihi batambula. Omuntu ali mu kizikiza ekiro bw'alaba olumamya nga lumyansizza nga teruli muraddu, awulira emirembe n'amuvinga n'atambula n'agenda mu maaso kubanga gy'alaga aba amaze okutegeerayo. Ne wabadde yeekengera ekinnya agenda okulaba nga tekiriiwo n'avuga n'agenda. N'omunnanfuusi singa atuula mu muzikiti, topiki gye basomyeko mu butuufu nga tekwatagana n'ebyo byakola, atuula n'akkalira n'alabira ddala nti wamma gwe soma tugende mu maaso gw'omanyi okubuulira. Wa idha adlama alayhim, naye singa embeera nga ekyuse, olumamya ne lubeera nga terukyasaza, kati kizikiza kyekiriwo, qaamu, abantu bayimirira mu kizikiza olw'obutamanya wawe bagenda kussa kigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti n'omuntu singa abeera nga imaamu amuwadde embeera ey'enzikiza, makulu nti obudde abumuddugalizza, mu butuufu awulira ekizibu ng'awulira nti batudde ku ye, takyasobola kumuvinga, ayagala okufuluma naye nga ne waiti atalaba waalabawo nzikiza. Naye Allah agamba nti walau sha Allah, singa Allah yali ayagadde, la dhahaba bisamihim wa absarihim, yali badde asobola okubajjako amatu gaabwe n'abajjako n'amaaso gaabwe, nga tebakyasobola kubeera na kano ke bawulira nti bakawulira, ke balaba nti bakalaba, nga takyasobola kulaba, olumamya ne bwe lumyansa nga talaba, makulu nti basoma aya nga tasobola kufiiringa nti bali kunze, ne bwe baba nga kugiwulira tayinza kuwulira nti bali kunze. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna muyinza. Aya ezo si zenyangu omuntu okugjamu amakulu agakwanaganye n'embeera ey'omunnanfuusi, kubanga ebifaananyi Allah bye yaleeterako olumamya eraddu, eddoboozi ly'eraddu, ebintu ebyo si byangu byakwanaganya na mbeera, okuggyako ng'osabye Allah subhanahu wa ta'ala n'akutegeeza amakulu agabirimu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abyanguyirize eri abantu babitegeere. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس أبانهم أبانتو اعبدوا ربكم مسنزم لزوام الله الذي خلقكم ويبتوندا ngabajja mu nsi ey'emyoyo n'abaleeta mu nsi wane ey'emibiri n'emyoyo. Walladhina min qablikum, ye yatonda abaabasookawo, be munaamutyo ye yateekawo bajjajjammwe, nammwe kennyini nga ye yabatonda, be munaamutya la'allakum tattakuun, mujja kubeera nga mubalibwa mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله يبتر وينسين نغمواليرو mwebaka kuli, mutambulira kuli, mutuula kuli, mulima kuli, mweyagalirako. Wasamaa binaan, neggulu n'alibazimbira nga kasolya akaliko ettaala zammwe, kuliko enjuba, eriyo omwezi, kuliko emmunyenye. Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo obwengule obwo nga ke kasolya kammwe n'abazimbira waggulu awo. Wa anzala min as-samaa'i maa'an, daba bwassa okuva mu bbanga awo amazzi, era mubeere nga mweyagala. Yo yabagamba okumutya, kubanga ebyo byonna yabikola ng'abikolera mmwe musobole okumwebaza n'okumutya. Amazzi agassa n'agajja mu bire,
فأخرج به نافلمنا مزاغو من الثمرات ببالي بيبكي بينجاولو رزقا لكم غايغالا مبيرين غمبيغاليرا منغا مبيكوزesa mubirya amazzi muganywe ebimera mulye iyo yabalagira okubeera nti mumusinze olw'ensonga z'abawadde enkukunavu nti tewali mulala atali ye ayinza kuzikola fala taj'alu lillahi andadan kale temuteekawo awali Allah bakatonda abalala wa antum ta'lamun nga nammwe mukimanyi tebalina kye basobola kukola ku ebyo ebyogeddwa okujjako ye yekka yasobola okubikola. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب نيسنغا mulabanga mulinamu okubuusabuusa mimma anzalna kwebyo bye tussizza. وإن كنتم في ريب من بيران مرابا مينو كبوسا بوسا نوبو تاليبو ماتيبو مما نزلنا على أبجنا كيف بتسزير يوم الدوغة في محمد صلى الله عليه وسلم من بيران مينا مواسواسي يوم تاليبو ماتيبو نتبين تيبي السفة بليسي فأتوا كلمة متليتر يو بسورة السوريم من مثله نجا الجبوة ممتوافرنا محمدي atamanyi kuwandika wadde okusoma oba min mithlihi essuula emu efaanagana n'essuula eziri mu Qur'ani muno Muhammadi atamanyi kuwandika na kusoma zaleese nammwe mufuneyo atamanyi kuwandika na kusoma aleete essuula emu efaanagana n'eno essuula eri mu Qur'ani Muhammadi gy'atuleetedde sallallahu alayhi wa sallama bwe kinaasoboka olwo mulyoke mukakase okubuusabuusa kwammwe kuggweewo mulyoke mukakase nti Qur'ani eno Muhammad yayiyanjiye kubanga n'atamanyi kuwandiika na kusoma waffe naye asobodde okuleeta ekigifaanana. Bwe mulabanga mmwe temusobole wad'u musabe shuhadaakum awo be mukakasa nti be bajulizi bammwe be muwaako obujulizi nti be bakatonda abajja okubawolereza mu maaso ga Allah nga tubadde tutuuseeyo musabe awo be muwaako obukakafu nti be bakatonda be musinza ne Allah min dunillah nga Allah mumutadde ebbali musabe baalubaale bammwe n'emizimu gyammwe n'amasanamu gammwe gabayambeko mu kuleeta Qur'ani essuula emu yokka efaanagana ne ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atamanyi kuwandiika na kusoma gy'aleese in kuntum sadiqin bwe mubeera nga mwogera mazima ti baalubaale nammwe musobola okukolaganira awamu ne mubeerako kye muyinza okukola ekifaanagana ng'ebyo Muhammadi sallallahu alaihi wasallam by'abatuusizzaako. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا بمبانغا تمواصبرا كشكولا لبجج موينغا شابرما نمغا بدي وروالي كاكاسيش جبرما ولن تفعلوا يتمغينغا كشكولا نبولي بدي فاتقوا النار تمبا مكولا متيوموليرو Muhammad yoyo gwabatiisa ogw'obujeemu bwammwe n'obutakkiriza Qur'ani n'obutakkiriza Muhammadi mu kyomuliro allati ogwo waquduha nnaasu wal hijara enku zaagwo bali babantu n'amayinja uiddat lil kafirin Allah yagutegeekera abo abalibeera abajeemu temubeera mu bajeemu ne mufuuka enku z'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mu mutye. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا سنسا أبا بكر زبوام ولد أجسنو وعملوا الصالحات كبكر زابوي ngabago berezako kukole emirimu emirungi Allah gyayagala mawulire gegaliwa anna lahum jannatin tibagenda kufuna ejjana tajiri min tahtiha al anhar
ziri kutira wansi wazo emigga kulama ruziku minha buli lwonna lwe balibeera nga bagabiriddwa ku by'omujjana min samaratin ng'ebibala rizkan nga kyekyokulya kye baba babaleetedde ku budde obwo qaalu bagenda kugamba hatha allazi ruzikna min qabl bye bino bye baatugabirirako ne ku nsi ddala ng'omuyembe ogulaba gwe muyembe gwennyini nga ffe n'omulaba yeffene yennyini ng'eppeera lyero lyennyini omuntu agenda kugamba nti lyeno eppeera lye baatuwa ku nsi nga tukyaliyo wa utu bihi mutashabihan bali bibaleetera nga bifaanagana mu ndabika so nga mu mpooma bya njawulo walahum fiha azwajun mutahhara balibeera balina mujja n'abakyala abatukuvu abatagenda mu nsonga nga bano ba ku nsi abatalina bwetaavu bugenda kumala kyetaago kinene yadde ekitono mu kabuyonjo. Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula abakyala abatukuvu wahum fiha khalidun era mbawa amawulire ag'essanyu nti bagenda kubeeramu ebbanga eritali lyakoma mirembe na mirembe. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna Allah la yastahi Allah yetayinza kwatibwa nsonyi zibeere nti zimugaana ayadriba mathala okubakubira ekifaananyi ma kyonna ba'udatan kibe kya nsiri fama fawqaha wadde ekiri wansi w'ensiri oba ekiri waggulu w'ensiri kakibe kitono ku nsiri kakibe kinene ku nsiri byonna bikuba ebifaananyi ebyo. Aya yokukka abayahudi basooka okwebuuza ti Allah subhanahu wa ta'ala okutukubira ebifaananyi byatukubidde eby'omuliro bye tusoose okulaba eri ebyogerako bannanfuusi nti omunnanfuusi zino laddu luno lumamya Allah agenderera ki ffe tetubitegeera era tebyali byangu byakutegeera. Allah n'agamba bagambe tinzi sina nsonyi ziyinza kunkwatagana kuba kifaananyi kyonna kye mba njagadde kakibe kitono ng'ensiri oba kinene okusinga ku nsiri oba kitono nnyo obutenkana nsiri. Fa amma alladhina amanu naye abo abakkiriza fayalamuuna bakimanya bulungi nnyo annahu lhaqqu nti Allah ekifaananyi kyaleese ge mazima min rabbihim agava eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ensiri naawe okuggyako okwawukana sayizi naye era eri Allah subhanahu wa ta'ala mwegattira mu kigambo kubeera nti mwenna muli bitonde ffenna tuli bitonde nga bwe yagamba nti wama min dabbatin nti wali kitambula ku nsi wala ta'irin yatiru bijanahi wadde ekibuuka nga kikozesa ebiwawaatiro byakyo kati ng'eno ensiri okuggyako nga byonna bivunanyizibwa ku Allah okubeera nti abiriisa. Allah subhanahu wa ta'ala gwe n'ensiri mufaanagana okubeera nti mwenna bitonde era bivunanyizibwa okubeera nga bigondera Allah buli kimu mu ngeri yakyo. Allah kyagamba nti abakkiriza bakimanyi nti mazima agavudde eri Allah waabwe. Wa amma alladhina kafaru naye abatakkiriza era tibayinza kitegeera fayaquluuna obawulira nga bagamba maatha arada Allahu bihadha mathalan Allah tukubira ekifaananyi ng'ebyo ebikulembedde mu kubiwakubira ebiri ku byanna ayagala ki kiki kyaluubirira okutuukako. Yudillu bihi kathiran Allah oluusi ebifaananyi byabuzaana by'abantu bangi olw'obutabitegeera wayahdi bihi kathiran ate ababitegedde bangi ne baluŋŋama. Wama yudillu bihi tayinza kubuzana bifaananyi ebyo nakumma abantu kubitegeera illa alfasiqiina era okuggyako aboonoonyi bo be batajja bitegeera era tebajja kuluŋŋama. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. abonoonyi be baliwa alladhina beebo yankuduuna ahda Allah abamenya endagaano za Katonda min baadi mithaaqihi oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuzikwata ne bazinyweza naye wayitawo ebbanga ne bazimenya. Ng'omuntu yakola ne Allah endagaano ng'ayingira obusiraamu nti ashahadu nkakasa ku lulimi ne munda alla ilaha illa Allah siriddayo kusinza byawongo okuggyako Allah
wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nkakasa nti muhammadi muddu wa allah era mubaka we bye yaleeta mazima nja kubigoberera naye ate endagaano eyo wayitawo akaseera mpaka aganga omuntu amanyiridde mu busiraamu n'abuleetamu olummanyimanyi munnange ogenda okulaba nga afuukidde eddala omuntu ow'omutawaana endagaano atandise zimenya amasaba azimba lino azimba liri bw'amala ery'essubi n'ateekawo ery'amabaati bw'amala ery'ettaka n'ateekawo ery'amatafaali wayaqta'uuna ma amara allahu bihi an yusal ne babeera nga bakutulawo ebyo allah bye yabalagira okubeera nti babikuume babiyunge eŋŋanda zaabwe bazibalagira okuziyunga ne bazikutulawo ne babeera nga babalagira esswala ne bazikutulawo babalagira okugenda okukola hijja sente baziyina naye tebalina budde ne babalagira okubeera nga batoola zaka ne bagikutulawo yufsiduuna fi l ardi wamma ggwe mu nsi ne basaasaanyamu obwonoonefu mu ngeri omu oba endala bw'omugamba nti kino kye tuba tukola allah kyayagala ekyo takikola naye bw'omugamba nti tugenda budde okusamira awo bonna n'abaana n'abazzukulu bonna n'emmotoka agiwaayo n'ebyokulya ne basaasaanya obwonoonefu mu nsi ne badda ne mukati ulaika humul khasiruuna abantu abo nno tebeeyibaala ne bagenda kuba kuloosa ennene n'okufiirwa okwannamaddala nga batuuse mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala